Olukiiko lw'abalabirizi olumanyiddwa nga the Provincial Assembly olw'Ekkanisa ya Uganda nga lutula omulundi gumu mu myaka 2 lutandise olwaleero. Okung'aana kuno okw'omulundi guno kuli ku mulamwa okugoberera engeri za Katonda nga tukola obulungi. Ssaabalabirizi w'Ekkanisa ya Uganda Dr. Kazimba Mugalu atubuulidde nti ku mulundi guno batunulidde nnyo okunyweza enkulaakulana mu kanisa n'okulwanyisa emize egy'ekko mu kanisa. Kanisa esobola otya okuyimirizaawo. Ekirala tunasobola otya okuyimirira n'okulwanyisa obugwagwa naddala ekkanisa ez'ebweru ng'ezo nga zinyikidde mu bisiyaga n'ebirala. Ffe tunaayimirawo tutya naddala nga tulina buyambi buveeru. Ebyo byonna byakwogerwako. N'obulamu bw'abaweereza naddala nga bawumudde emirimu gy'ekkanisa nabo busimbiddwako essira. Abaweereza bawumula batya? Basobola otya okufuna ebintu nga insurance ebinaabayamba? Ebintu ebyo byonna bikulu nnyo bigenda kwogerwako. Ayina okunyweza obuweereza waffe nga obwa media. Wano ekkanisa ya Uganda ekwasiddwa ekyapa ky'ekizimbe kya Church House oluvanyuma lw'okumalayo ebbanja eryali lyagiweebwa banka ya Equity. Church House ebbanja erya biliyoni 6 lyetwewola, ekyapa bakituwadde nga tusobodde okuba nga twamala ebbanja. Ebyo byonna bye bikulu. Abadde omugenyi omukulu nga yakulira ekitongole ekiwooza musolo John Musinguzi asabye ekkanisa okubakwatizaako mu kukubiriza abakkiriza okuwa omusolo. We have set up a new division in our organization just to educate taxes. So very soon we shall be approaching you in your dioceses. We want to first train you and then afterwards ask you to be our partners in training the rest of the taxpayers. Omusolo guno kikulu nnyo kubanga oguyimirizaayo eggwanga ate era nekola enguudo, amalwaliro, amasomero, naye nga waliwo ekizibu nti abantu tebaagala kuwa omusolo. Luno lwe lukung'aana olw'omulundi ogwa 27 nga lutuddeko Christian University e Mukono. Is the Father with us? Yes.